nze sirina ngeri ngisobola kikuguliramu kuba nze maama wa Kimba Bayimbi kati nze ntabaganya kati tisobola kutabaganya ng'ate nineko ku muntu oba ninekonda ku muntu sisobola kikola naye obadde obuuzizza nti Rachel no abaana bennina bangi abange naye abaana abali mu industry gyendimu ye Rachel ne Rema be babaddewo era buli omu abamanyi owulidde kati abalala bali mu US omulala ye MD ye mwana nga omukulu kati omwana nga omukulu ali mu ya film he's one of the biggest producer kati ali Vegas kati oyo ye kyali yali mu film naye ate yali mu kuyimba era yamanagingako nnyo nga nkyatambula wano wali yamanaginga kati ngeriyo n'abato eriyo Rashidi eriyo Christopher eriyo Zaina nina abaana kijja kityo kubanga yonna gy'oyitidde paka kati myaka gy'olimu mu industry tetulaba kuyombagano bamwami wobaani nga bali ku social media muyomba kyengezako okubuuza lwaki ennaku zino couples zisusse okuyombera ku social media n'okwekyayira ku mitimbagano kubanga bakwanaganira ku social media yeeriwo kati owulidde naffe twaliwo mu mawulire nga amawulire gatuwandikako ebintu gakola kino gakola kiri naye nga kyekiriwo bwe weeteka mu social media ojja kuba ku social media owulidde kakati nze abaana bange tebali mu social media kuba si kyekintu kye balimu owulidde naye ate bafumbo si kyekintu kye balimu kati wano omufumbo gw'olabawo ye Rema yekka naye ne Rema ali mu social media nga ye you throw something there okimuwe tajja kuddamu kubanga kyekyo kye tulinaffe todda mu muntu kubanga nawe otandika okufuuka omusiru owulidde omuntu waba omusiru naawe ofuuka musiru recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tanagitwala nze yange eri waka kyokka ye alaga mmotoka ndala owulidde nekitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba owulidde ebyo nebikomaawo ffe tetuyomba mu famire yange kyensooka obbagamba okusirika kumala bingi oluusi bw'ogenda okwogera ebigambo oli abijja mu bulala owulidde ate akuddira mu luyimba takunyumisiza kati oli bw'agenda okwogera nga ayogera kyoyogedde akikyusa bukyusa naye sinalabayo bannamawulire bakyusa kintu kigambo kyange kubanga always mbagamba nga bwe nkyogedde bwe kiri tokikyusa tokikwatamu kyekyo kyenjogedde kubanga njogera mazima waliwo omulala abuuza nga maama w'abayimbi twalabye muwala wo ebiseera baakaaba ngaera yeetaaga kavidiyo ako sinakalaba olwekubanga nakatuuka nakava US mazeyo emyezi 2 sibaddeewo nga nejje mu kintu ndi mu bazzukulu kati mubeera mu bazzukulu ate dakika y'emu era waliwo omuzzukulu wange yangamba nti bwe mba sina wifi nkuba enduulu nenkola ki kati ninga n'abaana bakiraba nti ki ndi ku social media naye nga ate ku social media nina okubeerako ndabe kiki ekitambula e Uganda naye nga navaako kasita yakola ekyo mama okolanga mutya obutayita mu challenges gazino oba byabaayo nga ffe tetwalinanga nnyo challenges nze natandika okuyimba nga tewali bantu bayimba bakazi bali awo tujja kuyombagana nga batono waliwo Rachel Magoola kati ayimba biri nange nyimba byange waliwo abaali bayimba ebyekiganda banandujja nga bo bayimba byabwe kati nze kino kyekiremya abayimbi abasinga obungi nze bwe nyimba ekyange tojja kujja obeere Halima Namakula tekisoboka kati ekyo abayimbi kye balina okuyiga nti bw'obeera gwe naawe create another person nga yeggwe tocreatingira mu mulala kati abalala bagamba nze nsinga gundi kati ngaffe bw'otulaba ne Ragadi tewali gwe tusinga Ragadi ayimba bibye nyimba byange ne Kamiri ayimba bibye owulidde ne Bebe owulidde kuba nze be baaliwo abalenzi abaaliwo we natandikira okuyimba nga nze nabasookawo bano abalenzi abato Kamiri era ndowooza mwalaba nakola nabo gundi kolabo owulidde ababiri naye nga tetulina nkola byange bakola byabwe naye kati n'abalenzi
nabo batandika okuwala n'abawala kati ekyo sikitegeera. Okay, she called upon Eddie Kenzo, omukulembeze wa federation, nammwe ng'abategeera endongo bamaze ebbanga mu industry. Omuyambi omutaase ava ebweru ali wansi talina na kikumi ali kuzibu. What are we going to do? Naye kati kankubulire buli kaseera wajja kubaawo abayina ebizibu. Owulidde olw'okuba someone has a name, Kenzo has a name, it doesn't mean ajja kumala buli kizibu kya nsi yonna yonna. Waliwo bw'atuuka n'agamba kakati wano banne n'abalala bakwatira awo. Ye president, yes. Yeah. Weekiri naye tali awo nti akutte bisawo bya ssente. Kanyamba ono kanyamba oli kanyamba ono kakati wano president Museveni awa buli nsi yonna Uganda kuba ye president wa Uganda. Buli muntu yenna akaaba avudde mu kyalo e Masaka, avudde e Mbale, avudde Gulu yayamba. No, naffe kennyini tulina okweyamba. Ate bw'oyingira mu kintu kino ekya music industry oyina okumanya nti oyina okukolawo akantu akalimu akajja okukubezaawo. Kubanga kati olwaleero bw'obuuza n'ogamba stage meka zendiko siri ku stages naye omumanyi wendi kubanga neeyimirizaawo. Owulidde abayimbi kye bakola ekikyamu bwe buteeyimirizaawo n'olowooza nti omulala yajja akola ki ajja kujja akuyambe. No, nange nkyasitrugglinga mu ngeri yange kati ate ebyange birala nnyo kubanga ate nze nina abaana abato bamulekwa baki kuba mumanyi nina ekibiina kya Women at Work International. Kati ku kibiina ekyo nyamba bamulekwa nyamba ate n'omuyimbi najja. Okay, thank you so much. Mami Alima, ki kiviriddeko baselebu oba bannabitono ensangi zino okubeera nga baba bakafumbirwagana ne baafuna obutakkaanya ki ekibaviriddeko ekyo kuba tula kiri common nnyo. Nandi kakati bw'oba ng'oli mu music industry ate n'osalawo ne gw'ofunye wa music industry mujja kubagana noonya ow'ebweru ne bw'aba nga promota era abali mu music industry noonya ow'ebweru atabirinako. Kati bw'olaba Rwema ne Dokita bakubagana Nedda kyekyo. Basanze okulabako ewalagadi nga weze emyaka 37 mu industry. Nange nsanyusa obalaba ate nandibaddewa ewalagadi wenna okuba ye mukulu munnange. Olinawo point gy'ogambye n'ogamba Ragadi omusingako mu industry emyaka 13 miramba. Nze ndi creative arts, si kuyimba kuka wabula okuzannya emizannyo, okugenda ku stage, television, film, byonna wamu mbirina. Kibi kyoyogeddeko ng'ogamba Ragadi nga bwe yaleeta digi ku stage okushoyo imagine obadde otegeeza gy'otonoonya mukubamu bomu. Nali backstage kati nga time etuuse ey'okuyimba ninda okulya nga koze bannange kiki ekyo ti Ragadi nedigi which was good kuba nze nali sinamala kujja ku stage so it was really good. Naye awo wenyini we twatandikira okubeera n'omukwano tubadde bamukwano nti tukubagana njja nedda kino tekyabadde kituufu kino tekyabadde kituufu naye nga ate tuli left. Olwo ebiseera ebyo yosho yali eyitibwa Kimbeewu 2000 wano nali wano ku Nairo nga tekuneno Serena nali mu Nairo wabweru awo kitegeze bwe wali mutonyo wabweru we twali awo naye nga mumuwulidde nga agamba abakongo be baaliwo Balake Dube be baaliwo nze mukyala yasooka oteekawo wabweru ku Nairo era kyovulaba nti yennaaba nange nkiggala yakiggalira omuntu eyanyebuuziza kariya ennaku zino olaba otya mu industry kubanga ne muwala wo ekyokinaye mulimu abaana abato bano balaba otya music waabwe omugerageranya otya n'ono. Owaffe yali wangero owaffe kyovulaba ng'aluddewo tosobola kweradda kuba lugero owaabwe kino ekiriwo kitwogerako kyekino twogerako kikabina katwogere kabina ffe tetubya tutwabirina ffe kyaffe kyali kimu
lugero kwogera omuntu n'akulaba oluyimba lutandikidde wano lugenda kuggwerawa. olwo Rachel K kaliyo yeyimiriddewa Ali gospel kati. mu lulimi ki kuba Maria tubanga Oluganda Luzungu ali ludda mulindeko mpulira akavumu kaliyo ya Rachel. Rachel yadda mu gospel, ayimba gospel. Era yafulumya oluyimba. Already, you know, he will make a way. He will make a way. Yatandika n'oluyimba lwa he will make a way kubanga yafiiringa nti Katonda ajja mukolera we agende mu lugendo olwo lwagenzeemu. Nze nava dda nze mumanyi ndi musiraamu naye abaana bange bamusiba siraamu naye nava dda ngamba mugamba nti okuyimbaako n'eddoboozi lyo n'obyayagala okwera biri mu gospel. Ningera bw'omanyi abaana bato kati nga yagamba nze njagala kuyimba buli omu kyayimba ne mugagenda mu gospel. Gospel is you ng'olusi tubereeka kuba musabi oyo gwolaba asaba ne ku mwenda azukka nga tewali alaamu emuzukusa naye n'azukka n'asaba. Kati nina mu mwana ono mwana wa Katonda senga ebintu bino byonna bitwala eri Katonda kijja mukolera. Katonda nanyamba nakyo nakitegeera era olwagira n'agamba kale kankole kyoyagala. nkatwogera ku Rachel nga kuba ye mwana gutumanyi mu kale gwolaga mu public olinayo abaana abalala ne famire ejjudde etudde entende nga omuyimbi ate nga mava ate nga omukyala. Rwema Namakula gyali oyinza otoga nti gwe ntambula naye naye Rwema ntambula naye. No, kino ekibuzo nkirese olw'ensonga lw'ennaku zino biri ku social media celebrities beeyagadde beekyaye bataddewo entalo bataddewo kino bataddewo kiri naye waliwo abayimbi mwe betutunuulira nga bino ebintu temubikola mu public naye muba mufunye obutakkaanya mu bumalire eyo.